إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قانا بيبتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إبانغ اليونا مبير بلونجي بارك الله فيكم. الله باتيك بلونجي أباتيك مبير نونجي أباكومي ويجتيب الله سبحانه وتعالى. أبو لغاندا ومسوم غوفي سلسلة دروس حول الجنة والنار. يمسومو جيتو لكم جنايا الله تبارك وتعالى no muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Tushali ku muliro tugenda maaso era nga tushali ku bantu abagenda okuyingira ekyoto kya Allah subhanahu wa ta'ala mubano muri Allah azza wa jalla bagenda okujjayo nga tebagenda kubeera mu kyoto obugenderevu n'obugenderevu wa barakallahu fikum. Betushatambulirako biidhnillahi tabarak wa ta'ala mulekicha yaffe ewedde eya 22 twalaba almumtani'una min alhijra abagano okusenguka okulwa Allah tabaraka wa ta'ala kugenda mbifo gye banasobola okusinza Allah azza wa jalla bulungi. Ne tulaba aljairuna fil hukm abalyazaamanya mu kulamula. Ne tulaba alkadhibu ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam okulimba kumbaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Olwaliro bi'auni Allahi wa bi'izzatihi njagala tulabe oba tutunulire ku kiyitibwa al-kibru nga ky'ekyokutaano. Al-kibru mu bigenda okuyingisa abaddu omuliro naye nga tebagenda kubeera mu bugenderevu n'obugenderevu bajja kumala baveeyo naye nga ate abamanyi batugamba nti inna ajsadana ala nari la taqwa. Banange emibiri gyaffe wallahi ku muliro tegimalaako jamani. Oshiwulidde emibiri gyaffe ku muliro tegimalaako. Naam, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gututaasi. Nolwekyo fubanga bw'osobola ebigambo bino muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala obirenga obyewala. Ekyokutaano kye tugenda kulaba ekyokutaano n'ekyomukaaga olwaliro biidhnillahi ta'ala. Era ng'ekisooka kigamba ky'ekyokutaano al-kibru. Al-kibru kitegeeza ki? Olunkulu. Al-kibru kitegeeza ki? Arrogance. Maaso tugenda kulaba hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama egendo kinnyonnyola bulungi. Al-kibru ogaana amazima olw'okwekuluntaza. Okugamba okwekuluntaza kiki? Kugaana mazima. Batarul haqq, kugaana mazima nagazzaayo. Waghamtu nnas, n'okunyooma abantu. Ani agambye oyo? N'onyooma n'okola otya? Zambi ddene mu mazambi. Oshobulidde al-kibru olunkulu ate nga bulwadde wallahi bubi nnyo. Barakallahu fikum. Naam, min adh-dhunubi al-kaba'ir al-kibr. Abooluganda mu mazambi amanene ddala gakaŋŋaŋa mwe muli ekiyitibwa arrogance, ekiyitibwa olunkulu, ekitibwa okwekuluntaza. فعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يجيبك أبي هريرة قال يا جامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكوا الله عز وجل يا جامبا
yaqulu Allah ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba al-kibriya ridai okwekuza naam ridai yesuka yange jenesulira naam bwebiranga byasuka rida yesuka ya wagulu izar yeno jebasiba wansi ne bagiyita enkutu nolekyo Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti okwekuza yesuka yange wala azamatu izari okyolide budi ate kitibwa obwa waggulu obukitibwa eyo enkutu yange faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu an-nara omuntu yenna nyambula ekimu ku bibiri omuntu yenna nkayanya sikomuguwa nachi ekugamba ayagala okuntwalako ekimu ku bibiri okwefula nti atenda yakirina adkhaltuhu an-nara ngenda kumuyingiza muliro buterevu wa fi riwaya ate munjogere ndala yagamba Allah tabaraka ta'ala adhaqtuhu an-nara ngenda mukombya muliro tewali kirala kimusana lunku lwolwo hadithi elimu Muslim terina tabbu hadithi yokubiri eva ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba chi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ombaka wa Allah alayhi salatu wasalam yagamba la yadkhulu aljanna tagenda kuyingira jana man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin oyo yenna alina mu kifuba kye oba mu mutima gwe akanyirikitu oba akanyinkuli oba akasirikitu akatone nnyo bwekati min kibrin mukwekuza mulunkulu okyolidde bulungi alinamu akantu mu mutima mukitibwa arrogance oba ebikwataganako ne arrogance oyo tagenda kuyingira jjana nabbi bwagambye sallallahu alaihi wasallam qala rajulun omusajja kyava agamba nti inna arrajula owangu mbaka wa Allah mazima ddala omusajja yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana omusajja omusanga oba omukyala nga mbutuufu ayagala okubeera nti engoye ze nnungi zinyirira okiwulidde engatto ze nnungi zinyirira zirabika bulungi qala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti inna allaha jamilun mazima Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa mulungi yuhibbu aljamal ayagala obulungi n'atunnyonnyola ekitiibwa kiburu kyeki n'agamba nti alkiburu ekitiibwa arrogance si kyekyo ekitibwa olunkulu si kyekyo wabula kyeki batarul haqqi kwe kugaana amazima man'uhu wa daf'uhu okugagaana okugaziyiza okugazzaayo wa ghamtu nnas n'okunyooma abantu ani agambye oyo alina kyamanyi ani agambye oyo yamanyi yekkaliko oba akasajja ako kakula kati nze tombulira n'agaana okukkiriza amazima okiwulidde naye nga ate tewaliwo nankani yonna kwegamba ya nankani bantu ba Allah tabaraka ta'ala olusinga nansaalwa okiwulidde bulungi olusinga nansaalwa arrogance olunkulu lugana omuntu okugira okukkiriza amazima eyo hadithi eri mu Muslim nga ntuufu kyovuga olaba nti bannange okumanya nga ekiyitibwa kiburu kibi nnyo ate nga ne aqibatuhu okyolidde murrun ate nga n'enkomerero nayo yennyini ekaawa waliwo hadithi eva ku Amr ibn Shu'aib an abiha an jaddihi Sheikh Mazinga yatugambako nti eyo isinaadi masha Allah ebeera ya maanyi yesookera ddala mu asanidi ez'amaanyi ddala okiwulidde kakati n'agamba nti ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaala hadithi eno ngejjibwa ku nabbi alaihi salatu wassalam yagamba nti yuhsharu almutakabbiruna yawma alqiyama abaikuza ba arrogance kwegamba bannanyini lunkulu bamutakabbiruna bagenda kuzuukizibwa ku yawma alqiyama amthalu dharri fi suwari rijali ng'ebifaananyi byabwe balinganga obuweke obwobwanaako olubaka kasolinga oyo fi suwari rijali ate nga bali mu appearance mu kifaananyi ky'abantu ky'abasajja nga bw'olaba olwaliro bunnakalanga okiwulidde bulungi kwegamba oyinza okulaba ng'eno akatwe bakubye akatwe kanene ate akasingo katono nnyo ate n'akafuba nako katono nnyo ate ne bakuba oluwato ate nga lulinga ng'olw'ennumba kwegamba obugulu ng'ate obugere butunudde eri kwegamba tekategeerekeka kali mu kifaananyi ekibi okiwulidde bulungi
abantu bonna bamutakabbiruna bwe batyo bagenda okuzuukizibwa ku yawmal qiyama nga bali mu kifaananyi ekibi ate nga kifaananyi ekyo ky'abantu yaghshahumu dhullu min kulli makanin nga wallahi obunyomoofu bubeetoolodde nga bubeetoolodde mu buli mpuyi mu buli kifo buli we batuuka banyomoofu okiwulidde bulungi ab'emashariki balaba nti banyomoofu ab'emagharibi balaba nti banyomoofu ab'emabega balaba nti wallahi nga banyomoofu ekisembayo okiwulidde nga banyomoofu ekisembayo kakati agamba nti yusaquuna ila sijinin fi jahannam yusamma bulas okiwulidde bagenda kuwalulwa bagenda kusikambulwa bagenda kubwa twende haraka engwala ze bakuba nakyo emiggo nakyo batuuni nakyo babasindiikiriza babatwala mu kkomera mu jahannam nga liyitibwa bulas okiwulidde bulungi bulas ate jjukira nti eno Uganda poliisi mu kugiwarabisa oba mu kukiwarabisa bagiyita bulis okiwulidde kakati nno dine ekkomera lye batwalibwamu mu jahannam liteeka okuba nga si lyakuzannya okiwulidde kakati nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti ta'aluhum narul anyar bali mu jahannama mwennyini mwe balina ate ekkomera kakati ate tulira ekirala ta'aluhum narul anyar ng'omuliro wallahi gubali waggulu gubokyokka mala obukamazi guva waggulu naye nga muliro ki ogwo narul anyar omuliro gw'emiriro kati gyonna ate miriro naye ate kakati ate omuliro ogusinga gyonna allahu akbar ta'aluhum narul anyar omuliro gw'emiriro nga gubali waggulu gubokyokka mala obukamazi gubafuutuka mu bwongo obwo bakitegeere bakijjemu enjawulo allahu akbar naudhu billahi min alkibri tusaba allah subhanahu wa ta'ala tutaase kiburu okiwulidde bulungi ta'aluhum narul anyar kakati agamba nti yusqawna min uswalati ahli nnaari tinati lkhabali nga bagenda kunywesebwa be bananywesebwa byebintu ebibi okiwulidde waste products oba agatuuyo agasirasira agasaayisaayi ag'abantu b'omu jahannama ate bano bye bagenda okuba nga byebyokunywa byabwe allahu akbar astaghfirullah wallahi tusaba allah taasi hadithi sheikh albani yagisahaha eri mu sahih aljami' allahu akbar nsaba allah taasi arugaasi nsaba allah tutaasi olunkulu baddu ba allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde bulungi olunkulu lubi arugaasi embi baddu ba allah tabaraka wa ta'ala okwekuza kibi nnyo oba onyooma abaddu ba allah azza wa jalla nga weerabawo wekka so nga ate tolina kyoli ya jamaat alkhair tolina kyoli wallahi n'akamu n'akeddagala tolina kyozitowa allah tabaraka wa ta'ala yabitugaana ebyo n'atugamba nti wala tamshi fil ardi maraha togezangako okutambula ng'ogenda weeyagala ku duniya wenna abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala ojjula balinnyako kubatambulira ku mitwe lwaki innaka lan takhriqa al arda tosobola kubatola ttaka walan tablugha aljibala tula wadde okwenkana ensozi obuwanvu oli kyeyava agamba nti fakaifa tatakabbar oyinza otya okwekuza man kharaja fi sabili min sabili lbawli marratain okiwulidde bulungi marratain nga wafulumira mu bufulumizo ofulumiramu emisulo okiwulidde bulungi susu waste products allahu akbar wekuzaki allahu akbar balinga mu lubuto lwa maama wo ng'ekyokulya kyolyako okimanyi ekyokulya kyewalyangako ng'oli mu lubuto lwa maama wo okimanyi kinonyereze muddu wa allah tabaraka wa ta'ala obeera tosaana kwekuza n'akamu n'akeddagala baddu ba allah okwekuza kibi nnyo era alkiburu ekiyitibwa okwekuza huwa alladhi manaa aba jahlin min al-imani birrasuli sallallahu alaihi wasallama kwe kwagaana abu jahal amr ibn hisham okiwulidde kwe kwamugaana okubeera nti akkiriza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama lumu omusajja yamutuukirira naga naye omusajja ono kamubuuzi ndabira eddala mu butuufu amazima agamanyi kiki balwanyisa bakimanyi kiki ennyo ekiri awo lwaki tebakkiriza lwaki bafaanana bwe batyo okiwulidde kati kyava amubuuza naye njagala ombuulire musajja gwe ddala muhammad ono ali ku bulimba
oba ali ku mazima mu butuufu gw'olaba otya okiwulidde kakati Abu Jahali kye yakola naye n'amubuulira amazima kubanga ge yayagala okumubuulira okiwulidde n'amugamba nti ekituufu kiri nti omusajja ali ku mazima naye obuzibu bwe buli nti nahnu banu al-Makhzum fe abaana ba Makhzum byali bika by'Abakuraishi bombi bonna Bakuraishi naye kakati bano ba Abu Jahali bava mu banu Makhzum ate bano bagune Abdul Manafi okiwulidde eyo waggulu balina engeri gye baavuganyanga okiwulidde bulungi kati banu Makhzum nga kugamba Abu Jahali agamba nti at'amu al-hujjaj fa at'amna kugamba bwe baliisanga bahaji nga naffe tuliisa bavuganya kugamba mukole ebintu ebirungi okiraba bulungi wasaqawuna ne banywesa naffe ne tukola ki ne tunywesa kugamba bwe batyo okiwulidde bulungi obaavuganyanga kakati agamba nti ebyo byonna twavuganyanga bakola kino tukola kino bakola kino tukola kino bakola kino tukola kino kakati agamba nti wal ana yaquluna minna nabiyyu ate kati bagamba nti ate ffe tulina ne nabbi okiraba bulungi babanwani babanu Abdul Manafi nga bagamba ffe kakati ate tulina obwa nabbi tulina nabbi wuuna ali mu ffe okiwulidde kati Abu Jahali agamba nti famin aina nati bihadha kati ate ffe ekyo tunakijjawa ng'olaba nti babeera batusinga okiwulidde bulungi kakati n'agamba fama alaina illa an nukadhibahu tewali kyakola tulina kumulindisa Allahu akbar walillahi alhamd linga mazima bali bagamanya abasajja okiwulidde bulungi nga Allah bwagamba ati wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa okiwulidde mu ngeri yakwekuza bakafuwala amazima babeera bagamanyi naye mu ngeri yakola ki mu ngeri ya bulyaza amaanya na mu ngeri yakwekuza kibayita kiburu naye bakimanye nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa yagamba nti alaysa fi jahannam mathwa lilmutakabbirin tebakimanyabo nti mu jahannama waliyo obuddo nakani obw'abantu nga bamutakabbiruna nga balinayo naye ebifo mwana wattu biri ebiyitibwa bules okiwulidde tebakimanyabo mu aya endala eyo mu suratu Zumar nkaaga kati mu aya endala mu 7:2 mu Zumar mwennyini Allah n'agamba nti fabisa mathwal mutakabbirin buddo bubi nnyo obw'abantu abeekuza ne bagaana okukkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala beebo bamodula Abu Jahali okiwulidde bulungi tomufaanana muddu wa Allah azza wa jalla bano Allah bayogerako n'agamba nti wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithm bwe bagambibwako nti yakhike Allah yakhire okiwulidde bulungi kiki gye bakola ekitiibwa kyabwe nga kibikka amazambi gaabwe ge babeeramu ag'obukaafu ge babeeramu ag'okwekuza ge babeeramu agaaki kati nga beekuza okiwulidde bulungi nga bagaana okukkiriza amazima abo we bali bangi n'olwaleero tubalina okiwulidde agambibwako n'alaba nga wakitalo nnyo ate nani amugambako naki ate kakati bw'anagira bw'ati ajja kuba yiye amayinja ate kakati seeka munene ate okukkakana nga wallahi amazima agagaanyi lwaki kiburu okiwulidde bulungi naye bakimanye nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabogerako n'agamba fahasbuhu jahannam obudde obwe ekinamumala ettumba okiwulidde bulungi ekiwejjo bagenda kusibira mu kyoto jahannam n'agamba nti wala bi'sal mihad buddo bubi nnyo ng'omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala omulungi tofaanana bw'otyo wejjeemu ekiyitibwa kiburu wejjeemu ekiyitibwa kiburu wa barakallahu fiikum bannange kiburu mbi ekyafaayo ky'omuvubuka oba omusajja oli nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yasanga ng'ali mu kulya ng'aliisa kkono nabbi alayhi salatu wassalamu amugamba nti owaayi muganda wange kulli yaminika lya n'omukono liisa omukono gwo ogwa ddyo kozesa omukono ogwa ddyo tokozesa gwa kkono awamu n'ekyo nga yabiraga dda lwaki tukozesa gwa ddyo nga tulya okiwulidde bulungi lwaki tetukozesa gwa kkono kubanga sitaani ekozesa gwa kkono okiwulidde bulungi sitaani mukono gwa sitaani munnange liisa ddyo okiwulidde omusajja n'amugamba nti la astati'u sisobola kuliisa ddyo okiwulidde bulungi kwegamba ng'alaga nti talina busobozi busobola kuliisa ddyo okiwulidde bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nga naye alimba lunkulu lwe lumutawaanya nabbi n'amugamba nti lastata'ta tojja kusobolera ddala okiwulidde bulungi ma mana'aka illa al-kibr
tewali kiganyi kubeera nti oteeka mu nkola kyenkugamba okujjako arrogance lunkulu. Wallahi omukono gw'omusajja ne gusanyalala tegwadda mukola. Allahu akbar walillahi alhamdu. Tegwadda mukola. Lwaki? Kibur. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ekiyitibwa olunkulu kigambo kibi nnyo. Barakallahu fikum. Bannange tubeerenga tukyewala. Wa barakallahu fikum. Naam. Mu ddakiika entonotono biidhinillahi ta'ala ezisigaddeyo katulabe insha Allah ta'ala olw'okubanga nakyo tubadde tukiraganyisizza katulabe kunaka ni kukiddako biidhinillahi ta'ala era nga kyekiriwa ekiddako qatilu nafs bighairi haqqin. Omuntu yenna atta omuntu nga omuntu oyo tewali nsonga lwaki amutta kugamba nga talina haqqi emutta. Obusiraamu si bwe bumulagidde nti mutte omuntu oyo naye agenda mu jahannama asse omuntu asse munne. Okiwulidde bulungi? Allah tabaraka wa taala nga bwe yayogera n'agamba nti waman yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Omuntu yenna atta omukkiriza ng'agenderedde fajazaa'uhu jahannam, obudde bwe empeera ye muliro jahannam. Khalidan fiha, ng'agenda kubeeramu ebbanga eppanvu. Njagala ojjukire bulungi nnyo mu lekisha yaffe eyaggwa oba eri ey'emabega twatemaatemeramu ekiyitibwa khuludu kuba ahli tawhid ne tugamba nti al khuludu khuludani. Okiwulidde bulungi? Khuludu za mirundi ebiri. Okiwulidde? Khuludu za mirundi ebiri. Waliwo khuludu nga erina ekiseera ekigenda okubeera nti kibwe kinaggwako ng'ekoma, ne wabeerawo ne khuludu nga teyina kiseera kyankomeredde kwegamba obudde bwonna. Kati eno khuludu eno erimu aya eno efaanaganako nga khuludu eri ey'omuntu eyetta. Twali tusoma ku kwetta. No, si mu lekita zaffe eziwedde. Ndoza twanukula bibuuzo. Twali twanukula bibuuzo. Nitwogera ku kigambo ekyo. Barakallahu fikum. Nolwekyo ekyo tukitegere bulungi. Kati Allah agamba ati khalidat fiha ng'agenda kubeeramu ebbanga eppanvu. Wa ghadiba Allahu alayhi. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yamunyiigira. Obusungu bwa Allah buli ku ye obutagambika. Wa la'anahu. Allah yamugoba mu kusaasira kwe. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. N'amutegekera ebibonerezo eby'amaanyi wallahi ebiruma okufa. Suratu Nisa 93. Nolwekyo barakallahu fikum fala yajuzu fi dinillah tekikirizibwa baddu ba Allah tukimanye ffenna mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala qatlu nafsi almuslima okutta omuntu yenna omusiraamu illa bi ihda thalath okujjako olw'ensonga 3 oba emu ku nsonga 3 kama fi alhadith alladhi yaruhi al-Bukhari wa Muslim ngabwe kiri mu hadithi eri mu Bukhari ne Muslim nga hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ngombaka agamba sallallahu alayhi wa sallama nti la yahillu damu muri'in muslim tekikirizibwa omusaayi gw'omusiraamu tegukkirizibwa tegufuuka halaali n'akamu akeddagala kuguyiwa yashhadu an la ilaha illa Allah ng'omusiraamu oyo akakasa nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala wa anni rasulullah nga nange akakasa nti ndi mubaka wa Allah omubaka yayogera ebyo nga nange akakasa nti ndi mubaka wa Allah illa bi ihda thalath okujjako kugamba nga wabaddewo ensonga emu ku zino 3 Esooka n'agamba nti nafsu bin nafs omuntu asse munne n'agamba nti wathayyibu azani omufumbo okiwulidde bulungi omufumbo ng'ayenze okiwulidde ali bamukwata mu mwezi n'agamba nti walmariqu min ad-dini at-tariku liljamaa n'omuntu afubutuse mu ddiini atolose mu ddiini okiwulidde bulungi amakulu mu busiraamu n'ayawukana ku jamaa y'abasiraamu okiwulidde bulungi nolwekyo hadithi eri munaka mu Bukhari okiwulidde mu Muslimu nga bwe tugambye mu riwaya yayo endala okiwulidde atariku lidinihi almufariqu liljamaa kunkomereraawo atariku lidinihi aleka eddiini ye almufariqu liljamaa ayawukana ku jamaa y'abasiraamu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum nolwekyo abantu abatta bannaabwe abatta abasiraamu okutta abasiraamu okukyase ennaku zino abatta abasiraamu wallahi kino mukimanye abasiraamu kwegamba abakozesebwa abalabe ba Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bamaseka baffe battiddwa baganda baffe battiddwa bangi okiwulidde n'emabega yonna abantu abatta abasiraamu bannange kigambo kinene okiwulidde
mu riwaya ya nakani nakani mu hadithi endala iri mu sahih bukhari hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nabi agamba sallallahu alaihi wasallam nti la yazalu almu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman oshulidde omukiriza agenda kubeera mirembe mu dini ye oshulidde nga talina tabbu mu dini ye ebbanga lyanamala nga teyeetantala musaayi gwa haramu nga teyeetantala musaayi gwa haramu agenda kusigala nga ali mirembe mu dini ye agikola bulungi teina tabbu okiwulidde bulungi ebbanga lyamala nga teyeetantala musaayi gw'abasiraamu okiwulidde bulungi bannange barakallahu fikum nabbi sallallahu alaihi wasallam ulayaga ate gwe oyinza okuba nga si gwe wennyini okutte ekisi notta omusiraamu okiwulidde naye nga wallahi anta almusabbib nga waluka olukwe okiwulidde oba ng'oli ku remote eri olagirira kiribwe kitindibwe kiti oba gwe walipootinga oba mu mbeera yonna baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omusiraamu nattibwa mu ngeri yonna naye nga gwofuuse ensonga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man akala bi muslimin aklatan omuntu yenna alya musiraamu olulya lumu aljamahu llahu bimithlihi fi naari jahannam Allah azza wa jalla agenda kubeera nti amuyingiza ekyoto okiwulidde bulungi olulya olwo kyennyini kyerwenkana Allah subhanahu wa ta'ala agenda kimwocha wallahi eri mu jahannama ngali kumayinja ali kumanda gamwocha okufa obufi yadhan billah Allah tas ibn Umar wagamba nti inna min wartati al-umuri allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safka ad-dami al-harami bighayri hillihi عمر ناكن ابن عمر عبد الله بن عمر اثر الرسول صلى الله عليه وسلم اغامبا تبوفو النبي عليه الصلاه والسلام اغامبا انت ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها masmadala mu bintu omuntu byabeera agwamu oba ne yeteekamu nga wallahi talina ngeri kijabivaamu nga talina ngeri kijabyetakkuluzaako safka dami alharami bighayri hillihi kwe kuyiwa omusaayi gwa haramu nga tewaliiwo kugamba tokkirizibwa guyiwa gwe n'oguyiwa notta omusiraamu ya akhi notta omusiraamu tunuulira warutaati ekigambo kino kiva mu kugamba jamu warta warutaati byebingi warta kyekimu kakati wahiya alhalak nga nako kwe kuzikirira yuqalu waqa'a fulanun fi wartatin ay fi shay'in la yanju minhu gundi agudde mu warta amakulu nti agudde mu kintu nga talina bwakiwona talina bwakivaamu chofudola banti khad fasarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqawlihi chofudola nti nabi sallallahu alaihi wasallam yakifassara maaso mu hadithi n'ekigambo kye kigamba nti allati la makhraja liman awqa amini ibn Umar allati la makhraja liman awqa nafsahu fiha amakulu nti ebintu omuntu byagwamu oba byesuulamu ng'alabye kwegamba nga wallahi talina ngeri kijabivaamu talina ngeri kijabyetakkuluzaako biggwe kwe kuyiwa omusaayi gwa haramu nga tokkirizibwa guyiwa ate biri bye tulabye nti omuntu omusaayi gw'omusiraamu teguyibwa okujjako olw'ensonga 3 era ntuzimenya ekibuuzo era obuzibu era busigalawo nga bw'amaanyi si buli omu agenda okufubutuka eri eyo nkola y'abakawariji eyo nti gundi akafuwadde gundi asaana okutta omusaayi gwoyo guli halali nakyo ebyo byakisiru byennyini bya kikawariji bana bavubuka olwaleero abatalina nankani ilmu yonna ku dini ya Allah tabaraka wa taala ne babeera nga bagenda betulisa okiwulidde bulungi batulisa abasiraamu batta abasiraamu okamala obukamazi eyo enkola eyo wallahi yakifere si ya busiraamu busiraamu tebusomesa bwe buti abadan obusiraamu tebwajja kuyiwa misaayi gy'abantu okiwulidde bulungi kakati olwaleero obusiraamu ne babuteeka mu picture mu kifaananyi ekibi okiwulidde mbu obusiraamu butemu obusiraamu bwa kutta busi kola kutya nenga wallahi obusiraamu tebusomesangako bwe buti obusiraamu nga bwakuuma nnyo emisaayi okiwulidde bulungi kyobutone ne bwe babeera abantu nga bakafiiri wallahi billah muyinza okubatta ne muyingira jahannama n'olusu lw'ejjana nga temugenda dufuna ng'omubaka bwe yagamba nti man qatala muahadan omuntu yennatta ambasada
Okyolide oba bana abakozi bakwe embase bayingira mu nsi y'obusiraamu bayingiddeko ku ndagaano oba bayingidde mu nsi y'obusiraamu balina contract ze baliko bali mu kukola mirimu abasiraamu bagiganyirwemu ensi y'obusiraamu egende mu maaso ekulaakulane. Okyolidde bulungi abayingira mu nsi z'obusiraamu bayingiddemu kukola bizinensi. Okyolidde bulungi oba kusuubulamu ebyo byonna na ndagaano wakati n'ensi. Okyolidde bano abavubuka nga baleeta effujjo bafuutuka emisinde olw'okubanga alabye Abamerika babiri oba nankani bwe bati basatu bayingidde mu kizimbe nga kyonna kitulisa olukumi olulimu olw'abasiraamu tebimukwatako. Okyolidde bulungi ne bano bennyini batulisa nga tesikkirizibwa kubeera nti batulika. Okyolidde bulungi oluusi abamu balabe ba Allah subhanahu wa ta'ala be babikureetingawo bibeere nga bikosa obusiraamu bitunakuwaza nnyo bitukoze bubi nnyo. Obusiraamu bigezezza abavubuka abaabo. Okyolidde bagezezzaako okuzza obusiraamu emabega kinene kiwanvu. Okyolidde baleetedde obusiraamu emitawaana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase fatawa z'abamanyi mpitirivu wallahi. Abaana abo abavubuka abo bakhawariji abo baabo ebyo. Okyolidde bulungi ebyekifere bavubuka bakhawariji. Okyolidde bulungi Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Allah subhanahu wa ta'ala atutaase okuyiwa omusaayi gw'omusiraamu nga tekikkirizibwa kuguyiwa. Okyolidde bulungi wallahi zambi ddene ne bwe kibeera kikkirizibwa era si gwo guyiwa. Ebintu singa kyalekebwa buli omu ng'akolanga bw'ayagala. Okyolidde buli yamu ateeka amateeka g'obusiraamu mu nkola eryo lyandibadde ffujjo kye bayita fawudha. Okyolidde bulungi naye obusiraamu bwaffe temuli fawudha n'akamu n'akeddagala. N'akamu n'akeddagala si gwe olina okuguyiwa bannange okuyiwa omusaayi gw'omusiraamu bannange. Kyova tolaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagana n'abasiraamu n'atugamba nti idha iltaqa almuslimani bisayfayhima. Okyolidde bulungi abasiraamu babiri singa basinkana nga bombi balina ebitala ono ayina ekitala n'ono ayina ekitala alqatilu walmaqtul fi nnar asse ne gwe basse mu muliro nga basinkanidde mu bintu by'edduniya. Ama akati nga abavubuka ng'abo bakawariji okyolidde bulungi balumbye ensi y'obusiraamu naki ate abo abasiraamu bavunaanibwako okubeera nti bakola era bo babeera mu jihad. Abavubuka abasiraamu abatuufu okyolidde bavunaanibwako okubeera nti yudafi'una anfusihim yudafi'una an awtanihim. Okyolidde kugamba bagezaako okudifendinga nakani dini yaabwe bagezaako okudifendinga obulamu bwabwe bagezaako okudifendinga ensi zaabwe. Bo babeera mu jihad era bamanyi bulijjo bakiraga nga balaga amagye ga Saudi amagye ga gundi hukuma ng'eyo naki bo buli we babeera nga bo bali mu vita oba mu lutalo n'abo abavubuka abafaraganako bwe batyo bakawariji. Okyolidde bulungi ate bano bo bafa bano abasiraamu abatuufu ate bo babeera babalibwako jihadi butereevu. Okyolidde n'olwekyo onasse barakallahu fikum Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuzibwa nti onasse ye ebibyo bitegerekeka naye ate ya Rasulallah ate oli yattiddwa n'agamba nti innahu kana harisan ala qatli akhihi naye yennyini abadde awanka okulaba nti atta muganda we. Wa barakallahu fikum. Kyovudola nti omuddo oli omulongoofu ono mutabani waago ndi Adamu alayhi salatu wassalam ye yagamba ati la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulaka. Okyolidde buli gwoba oyagala okunzita nze sirirende kutta nze ngenda kubeerawo gwobotta munne gw'onaamanya. Okyolidde bulungi bakoze saddaaka bakoze nakani kakati emu ekkiriziddwa ndatekkiriziddwa ono najjamu arrogance ono najjamu nakani hasad. Okyolidde bulungi kati okukkakkana nga semunne okyolidde ne yeetika ezambi erirye n'eryandibadde erya munne. Okyolidde bulungi Allah tabaraka wa ta'ala agenda okumuyingiza jahannam. Bannange badduba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo nakyo tukyewale kimu ku bintu ebigenda okuyingiza abadduba Allah azza wa jalla mu muliro jahannama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase omuliro gwe muleta abaana bammwe insha Allah tubasomese ekisulo ekiri deweeri buli kimu kitambula bulungi insha Allah ta'ala. Muleta abaana insha Allah ta'ala ku Hamad Islamic Center. Abaana akola hijja mwanguyireko mangu nnyo okubeera nti mumaliriza biidhnillahi ta'ala ne ofiisi zaffe Jamiyatu Dawa Salafiyya Hijja and Umrah
tuberenga tukola enteekateeka zammwe biidhinillahi taala zisembayo insha Allah taala tubategekere bulungi biidhinillahi taala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.